Bwe nkutwalako Malaba abavuzi ba boda boda beekokodde poliisi gye bagamba nti balemesezza okukola ensimbi okusobola okulabirira ab'enganda zaabwe. Bagamba nti obudde bwa kafyu kasita butuuka ssaawa 12 babayisanga ekyokuttale nga bwe bannyonnyola. Abavuzi ba boda boda ku nsalo Malaba mu disitulikiti y'e Tororo mu buvanjuba obw'eggwanga beekokola poliisi ebalemesezza okubako kye beekolera ng'ebakwata buli olukya. Kochi Joseph omuvuzi wa boda boda agamba nti abantu be batwala basinga batambula mu budde bwa lwaggulo ate aba boda boda mwe babakwatira nga n'omwezi gwe basigaza okuza abaana mu masomero tebamanyi kyakukola. I'm requesting the government to remove the curfew. If not, if the curfew is there, let these people extend the curfew up to 10. I think we can manage to work. Because right now if I start working at 8 in the morning up to 9, I think I'm going back home. Okurut Patrick nga naye muvuzi wa boda boda agamba nti kyekiseera gavumenti ebasizeewo akalembereza mu biseera bino eby'ennaku enkulu bakole kuba omuggalo gubayisiza bubi. Saa 12 nataka niwe kwe nyumbani. Sasa saa hizi kazi naye hakuna, wabodaboda naye nakuwa wengi, customers naye hakuna, naye pesa hakuna, so at least awachilie sisi hata kama saa 6 hivyo hakuna shida. Sisi naye anataka kitu. Ssentebe wa LC esooka Magoro Badiru Dinkahwa agamba nti afunye okwemulugunya kungi ku ngeri ababodaboda gye babakwatamu nga beerimbika mu ky'okussa ebiragiro bya pulezidenti mu nkola. Bw'ayita mu budde buno n'abeera nti agenze nga mu Tamiiro, for example nga mu bbaala eyo oba nga mu kusinkana ab'omu lodges, ebintu nga ebyokusanyukirwamu ebitali bimu, omuntu tasobola kwekuuma 10 ku 10. Kale ekyo abantu balina okukikkiriza. Bo bannakazadde b'eggwanga okuli Nabwire Anne Mary n'abalala bagamba nti gavumenti bw'eba yakuggulawo byanfuna erina n'okulowooza wa abazadde gye bajja ssente kuba bingi byakosebwa omuggalo. Abaana okuggulawo amasomero tetuganye, naye gavumenti yandibadde ekwatirako n'abazadde nayo. Twegamba basaleko ku misolo z'okusoma eza school fees bakendezeeko kuba abazadde saawa zino omuntu essomero eribadde ku mitwalo 5 at least bandirizizande ku mitwalo 2. Omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'Ebukedi SP Mugwe Moses agamba nti bano bakabya kajanja kuba tebajja kubaleka bulesi bamenya amateeka nga bino biragiro bya mukulembeze w'eggwanga aba boda boda okukoma ku ssaawa 12 ez'olweggulo olwo kafyu n'atandika ku ssaawa 1 okutuuka ku 11 ey'okumakya. Ssaawa ya kafyu etandika ssaawa 1 ekitegeeza nti ssaawa weekoonera 1 ey'olweggulo buli muntu yenna asaanidde okuba nga atuuse mu maka ge. Kitegeeza ne kafyu. Bya Sunday Charles, Salt TV, Omunyo.